gwa Honorable Helen abadde Woman MP w'e Kalangala gutuusiddwa mu Parliament wakati mu nnyiike amaziga n'ebiwoobe. Olunaku olwokusatu oluwedde munansonyiwa okukyogera oba okukiddiŋŋana nti mukazi wattu yali ku ffulo ya Parliament awo wennyini we bamuleese omulambo gwe bagugalamiza mazima ga Katonda nga yeeyogerera n'awanika omukono sipiika n'amulonda n'avaayo n'ayimirira n'akola ne submission ye nga takimanyi mbunira yeesembyeyo. Mazima ga Katonda submission gye yakola yali esembyeyo era olunaku olwaleero olwokusatu akomyezeddwawo mu Parliament ku guno omulundi nga bamusitudde. Ku guno omulundi tapaakinze mmotoka ye mu paakingi ya Parliament jipu abangi gye babadde bamanyi. Ku guno omulundi tayambadde ngatto ye, tayambadde engoye ye z'abadde awulira nti ayagala. Ku guno omulundi tasoose kunaabako, tasoose kwekolako ka make-up. Ku guno omulundi tasoose siibula bantu begamba nti bannange ngenda mu Parliament. Ku guno omulundi tawanise mukono kugamba nti ne speaker nsaba kunnonda waliwo submission gye njagala okubeera nga nkola. Ku guno omulundi bamusitudde busituzi nga bamuteeka mu Parliament era we bato ku guno omulundi tasobodde kubeera ng'avaamu wadde ekigambo. Ku guno omulundi tewali amuwakanyizza by'ayogera kubanga tewaliwo kifubutuse mu ye. Ku guno omulundi talina n'omu gw'atunuulidde wabula ye gwe babadde batunuulidde. Ku guno omulundi tasobodde kutuula mu bitebe ebigonde ebya Parliament wabula yeebase mu mbaawo. Ku guno omulundi tagenda lya ka breakfast k'aba member of Parliament abasigadde be bagenda okulya. Ku guno omulundi bonna basobodde okubeera nga bamutunuulirako wabula ye nga yeebase agalamidde. Ku guno omulundi tajjidde mu mmotoka ye ng'atudde wabula baleese muleese nga yeebase mabega. Ku guno omulundi tazze nga yeevuga wabula azze waliwo emmotoka emukubira n'obugombe. Ku guno omulundi bamwanirizza mu bitiibwa kye bataasobola kukola ku okusatu oluwedde. Ku guno omulundi mikwano gye gyonna gisobodde okubeerawo ne giggwaayo ekitaaliwo ku guli omulundi. Ku guno omulundi muwala we ne taata we basobodde okuyingira mu Parliament ne babeerawo ekitaaliwo ku guli omulundi. Mukama Katonda atuwe enfa ennungi kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti tuli baakufa, ekyo kyo buli omu akimanyi, naye Mukama Katonda atuwe enfa ennungi. Ngenda sigala nkuleetera updates zonna nga zigenda mu maaso. Gwe kyonna okola subscribe nga nyiga notification bell eyo ebisigadde obitulekere.